nkubireko gyebuli abaganda boogera enkuba bwetonya gubeera omuki buli leero olina okubako kyogula musawo Uganda oba otwala akati ka rosemero kamu oba otwala eddagala naye tuuka mu nyumba yo munda y'oluggi munda yaki ofune ekisiriiza owandiike ennaku z'omwezi 10 sizeezo oba otandise obulamu obupya kuva na leero ogenda kutambulira mu bulamu bweyagaza kuva na leero togenda kuddamu kwevuma gavumenti togenda kwevuma obutasoma abo abadde bakusabira ogenda kutegera mu Uganda yaffe yesingayo obugaga mu Africa yensi y'olimu oli wa mukisa kubanga bakuzaala mu Uganda okyebalizanga Mukama gamba tandise ete mmere mwenna mugenda kutandika n'omumeka olwaleero owayo deposit ya mitwalo 4,5,6 ne babugema ne bakukola lisiti olw'omukaaga n'oleeta ssente n'omalayo ne bakukomye nga bamaze kubugema zino complain ezimpulira ku mukutu ku platform nga mukaba mwatututa obumyu bufa ekizibu tukiri ku kateeba ekizibu tukiri ku sawo Uganda ekizibu kiri ku mmwe oyagala ojje leero obumyu obugulireko obutwalireko nga tubasose ne babujanjaba tebabutegese tufunazza ne baleeta obumyu bwavudde Fort Potro obw'emulwende ne babugatta gwe n'otwala oba omaze kutwala ebirwadde soko weeyo sente emitwalo 10 nga deposit otugambe nyaga kutandika n'omumyu 8 obw'olubuto 2 obukazi 3 oba mukitegedde oddeyo awaka abaana enkya omumyu bwabwawule babunaaze babugemme busooke mumale 7 days mukitegedde awo ojja olunaku nga si lwaleero lw'abantu abangi kale olunaku olwokubiri olunaku olw'omukaaga abantu tebakola ki ebyo bizinesi ate muri banyayuganda ze okuyiga ebintu ebyo nasooka n'infuluma eggwanga nassaamu sente bw'oba ng'otya transport ng'ogenda kutwala ekintu ekituufu n'otya transport n'akomawo ntya ate nga ya mitwalo 2 n'ogula omumyu bwa mitwalo 10 ne butuukayo ne bufa oba osevinze kati ofiirwa transport n'ojja mirundi emeka n'otwala ekintu ekituufu siddamu kurra omuntu nga complaininga ku platform betumbitegede bw'oba oyagala bagatte ku platform ya sawo Uganda wandiika ennamba yo ogisindike wali ogenda kufuluma nga tugasse ku platform zaffe zonna olabe sitowa zonna okwetoolera eggwanga amaduuka gaffe n'ebinyumba byomye by'omulembe gamba tutandise n'omumyu 3 lwaki tuyigiriza abanyayuganda okulunda obumyu teekamu emmere yonna soko teekemu bameka nga omanyi bino teekemu emmere mukiteeko musemurre bameka omanyi bino bameka omumanyi ebikola byaki gyebiri ogenda kutandika n'omumyu omumeka bw'oba obeera mu kibuga Kampala bameka obeera mu kibuga mwine emikisa 158 abalunda obumyu si ba mu kyalo ba mu kibuga oyo omumanya alina embaga tugenda kujja n'emmotoka z'ekitongole zonna ku mukolo tukwisa ekitiibwa nakasongola n'omukazi ategeere ngu memba waffe wa sawo Uganda afumbirwa omugaga bw'oba oyagala kufumbirwa ekitongole tulina motoka tulina piki tulina emperekeze tulina za tente enene bwe ziti obutebe tulina tujja ntukorera omukolo nawe n'okakasa nga ekiwaayo egattako kinene kisinge bwali obadde munabyo byonna gamba tudde ku mmyu ate ngenda kutongoza n'omumyu nobanga owasa omukazi bwe bamala okuleeta loole y'ente ekisambi ky'enyama n'ebirala baleeterako ne pickup y'obumyu akamyu kasinga ente gamba omulembe gukyuka Katonda takola ki embadde nyagala bateeke emmere muteeke emmere nyagala balabe nga bulya gamba bino ebikoola babitundawa alo ogenda kukola ebintu bimeka leero buli yenna agenda kulunda obumyu oyinza okuziwaayo zonna sente oba oyinza okuwaayo deposit bakuhe receipt alo kubanga omumyu genda kubwongeza ebbeeyi bufiise gold mu Uganda abantu batukopye nnyo bali mu kutunda obumyu obutali bwaffe mu bantu mukitegede so kati ate ffe tuzimba group tuzimba
club ey'abagagga bokka abantu abagenda kuyingiza miliyoni 3 kudda waggulu buli mwezi. Tulina club zirimeka? Tulina ya 3 million and above club, tulina ya 12 million and above club, tulina ne ya 120 club. Halo, abalina okuyingiza miliyoni 12 kudda waggulu buli mwezi, aba miliyoni 12 kudda waggulu buli mwezi, n'aba miliyoni 3 kudda waggulu buli ki. So katugosalawo club yoyagala okubeeramu. Oba ya 12, twebaza mukaba byonna bimbagamba, tulina batuse ku miliyoni 12, aba miliyoni 12 n'aba miliyoni 3 buli mwezi. Gamba haleluya. Mwenna mugenda gezaako tandike n'omumyumeka. Ekisokerako ddala akamyu kazaala ku makya, akawungeezi kawaka. Kituufu oba si kituufu? Abakkiza nga kituufu mumpuubireko. Ekyo kimala. Ate bw'oba oli wano ng'olina emyaka 10 kudda waggulu nga wasomako, tomanyi akamyu kazaala ku makya akawungeezi kabeera n'olubuto gw'ekizibu kya Uganda. Gwekizibu kyaki? Uganda si ekizibu kyo. Gwekizibu kyaki? Bw'omala akamyu okuzaala ku makya akawungeezi kabeera naki? Buli mwezi akamyu kazaala. Kituufu? Bameka ng'okimanyi buli mwezi? Good. Akamyu kazaala obwana 4 5 8 9 10 16. Kituufu oba? Wanuka omukono okulabe. Akamyu bakalya. Kituufu oba tebakalya? Akamyu kawooma. Kituufu oba si kituufu? Ani yali akaliddeko? Mwabulyawa. Leero 15,500. Gamba akamyu. Bwe tumala ekyo, akamyu kakulira emyezi emeka? Emyezi emeka? Kaba katandise okuzaala. Kati mwena ngenda kubasaba otandike n'omumyu bumeka? Buli kamyu twagala tukabalira obwana 8 mukulu Dagalasi. Bw'oba olina omumyu 3 n'obutwala olwaleero n'oyisaawo omwezi ogumu n'obutandika okukuzaala. Omumyu 3 buli kamyu kazaala obwana 8 omwezi ogusooka ogw'omukaaga kakuzaalira obwana mmeka? 2 mmeka? Byakwanika emikono tansegaba sente. Aha. Ano omulala. Omwezi ogusukaki? N'omwezi ogwokubiri buzaala 2 mmeka? N'omwezi ogwokumeka? N'ogwokuna. Mukitegedde? Kati bwe buzaala omwezi ogwokuna, buli 24 obwasooka butandika okuzaala. Kitegeeza nako na buli kamu tukabalira obwana 8. 24 times 8. Nyagala mukibale bulungi. 19 mmeka? Then plus 24 bali bamama bakyazaala nabo. Mukitegedde? Kati tulina mmeka? 10 mmeka? Zikabasooke bagatte. Mufunye mmeka mu nyambi? 2016 nze ngena mukulu Dagalasi bawandika 2016. Kitegeeza mama azaala omulundi ogwokutaano, bano abasooka ogw'omukaaga abasooka bazaala n'abokubiri bazaala.